Wakati mu programu ya Inside Story amwaga gagenda maaso n'okulabika nti gatambula okuva mu kibuga ekikulu ekiyitibwa Kampala. Atujja kweyongera tugende mu kibuga ekiyitibwa Niyami gwangeretibwa erya Nija tebinnagwa olw'ensonga nti bannamagye abawamba obuyinza balina be boogedde kati ate gwe bawambako obuyinza bagenda kumutwala mu kooti. Byonna nga tubirina ja kubitegeera bulungi nnyo eri munda mu ggwanga eriyitibwa erya North Korea omukulembeze akulembera ali mu kulambula makolero ga byakulwanyisa agezaako okulaga nti bagenda kwongeramu. Kim atabusa agamba nti tugenda kulabika nti twongeramu. Eggwanga eriyitibwa Ukraine tugenda kwetera wakati mu ddwaniro nga bwe bitambula. America naye ayongera okulaga abasajja bayitibwa Abarussia n'abasajja ba China nti alikira Sabav atongozza baluni egenda okuyambako America wakati mu kubaka emizinga gy'abali. Kati agamba nti nze sijja kufa nammwe mukole mizero ezikuba ewala za ICBM zikole ngenda kozesa baluni okuzibaka kati ojja kuba owulira mwoleso gwa byakulwanyisa. N'ensonga eziwerako tugenda kuba tuzikutegeeza ebyabadde mu kitundu ekiyitibwa Bukeddeya omukyala gwe bayita Anita Among Triple A. Bannayuganda bamunyenyeza mutwe bagamba nti kati oyo mulabe edduka. Ababyanguya songo ababyanguya bagamba nti yakutte State House n'agizimba Bukeddeya kati nti naye gomaki kitegeeza ennyumba kugiteeka ku acres 30 naita delegation y'ababaka ba parliament ebangako nga bisatu alinga ekyabadde Bukeddeya kyetwalabye omukyala alinga eyayise tabamiruka okitegedde alinga yabadde tabamiruka nga bw'olaba mwami Museveni bw'abayita ekyankwanzi kati speaker yabadde ngaga nti abanga ababaka ba parliament mujje tubeeko ensonga ezisobola ng'alina agamba nti abaami basobola okukola nange ennyumba wagirabye naye omukyala nga wamaanyi naye omukyalo ono lwadde nti kuba tanaweza kuba speaker tanaweza ku myaka 3 teginaba kuwera naye abadde mukyalo mabega kabadde alina akasentiki alina radio station ayina faamu ayina ebibugagga bye ekimu ku birala bye twala ennyumba ereme bbakanga nnyo ekimu ku birala muzeeyi nga bw'atera okugenda eri ekisozi n'atuweereza ku bufaananyi ng'ali mu nte omukolo lwawedde naye omukyala naye n'agenda akawungezi naye n'agenda mu nte n'atulaga nti bw'osaaga kati tuzze tubabuulira enswere z'oku bisenge byezigenda maaso n'okuba nti bireeta ku nsonga za Anita Among nababuulirako ne mbagamba nti mu kibiina munda eri abatamwagala kati ate nti bw'olaga nti tomwagala nga naye akulagirako bwereere yalina wayimiridde bamuyita political accident nti baatomera naye then ekirala kyasoboka oyo ECOWAS mu weekend wonna yafunyemu akatengo ECOWAS yafunyemu akatengo balina ebyokusalawo bingi kubanga bw'otunuulira nti ku lunaku olw'omukaaga ab'amagye baatuula wakati mu kwongera okulabika nti batema empenda okulaba ejje libagiddwawo litya lireeteddwa litya naye ate ne bayita ne meeting okulyongezaayo babadde bayise meeting eggana ndowooza meeting ebadde yakusalawo kiri fayino ne bagisazaamu naye ate gye buvuddeko Omurasha yabalabula. Kale byonna tugenda kulabika nti byetegeeza olunaku lwa programu Inside Story nga bulijjo Sonko Muso n'asooka n'atwalako mu bulwali bwe luti tujjukira ki ekyaliwo.